Nnamwandu Deborah Ndamuli nzize nkugamba nti ku Kabulengwa mu district y'e Wakiso ne Bbo omugenzi Ssennoga balinako ekiyungula ky'ettaka. Amazima gali nti ebiyungula biba bya nnyama kyokka na bano ebyaddala baalina ddene nnyo. Emboozi yaffe yasembayo twabalaza Nnamukadde Ndamuli ng'alojja bwe baamujja mu nnyumba gye yazimba nebba ekiwejjowejjo ng'ali mu bisiikirize bya miti era gye byaggweranga wuuyo mu mizigo Jjinja mu Busoga. Maama, ennyumba gye baakutwalako wali nayo ogitunze oba? Teyali ntunda ate nga twavaamu ku lunaku olwo lwennyini ne bannange ne lwaki omukazi yabajjamu? Omukazi yatujjamu kuba tetwalina ssente, yali ayagala tuzimuwemu mu kaasi ate ng'oli omudiira amugobyeyo. Nakugambye nti bino byonna biri wakati wa maama n'omwana omukulu gw'azaala. Bino ebya bbulooka w'ettaka Geoffrey Mukooza byajja lwa mwana eyamuwa obuyinza n'amaanyi okumuguza ekifo. Nti ddiira yali agobye gwe waguza mu kifo kiri. Nti eri tebaatuwaayo, tebampangayo, bampa nnyumba yokka naye ng'awo alabika ng'agamba nti twalimanga kuli ku mabaati emmere ebeezaawo abantu. Omukazi okumanya nti naye okutegeera kwe kutono kuba awaka wali abaana. Toyinza kugamba muntu nti talima mmere aba baliisa ki ababba bubbi ku kyalo. Kati olwo bakugoba mu nju otyo? Bangoba mu nnyumba kaakati tuteesa ne mundange ono esiŋŋaanibwa naye gyali kuba baatusiba babiri mu kkomera twasula tutudde ebikunga bituluma amatu gano gonna. Kati mundange ngalaga nti bwamba nze sikuleka kubanga tolina ssente zigenda kupangisa, tolina nawe ojja kujja kakulya, jja tugende tulinayiyize eyo. Kati ne tugenda nga tumanyi nti omukazi teyeetadde mu kugira mu kutunda kifo ekyo kubanga kwali kusinga businzi. Kati ye alabika yakwata ssente n'aziwa ba LC bagambe nti ntunze butunzi ate ng'awo ssente zaawo si ze ziri eri bwe kuba kutunda, ziri zaali endala balyayo ndala n'eno nayo ndala. Owulidde bw'otunda wano si bw'otunda eri. Kati ekyo ne kirabika kinaye musango kigumusinze kubanga yagula kifo kyereere ate kino kifo kirimu ennyumba etudde ku landi eno. Kati awo osasulira ssente ate z'oguze eri n'ogamba nti toli mubbi. Engeri abafamire eno gye beemulugunyaamu nayo yennyini yeewuunyisa nnyo. Kasita omuzannyo baaguteekamu babbulooka ne LC nga teri nnyo ku ludda lwabwe wamma ne gujja bagira. Kati kiki ekiddako olwo? Omukyalo oyo kye yakola nga ffe tugenda tusula omukyalo oyo eyatweteekako okutusuza, kazi yatweteekako okutusuza akwataganye n'oyo era agira ki abadde atutawaanya nti wano ate weekwase tutwalewo akakakazi kakadde anaakola ki naye abaako ebintu byatuggyako. Munnange bwentyo taata bwe navaawo awo ne ŋŋenda naye omukyala enkeera baakeera kukoona nnyumba. Olongozeewa? Ndaze Jjinja. Enkeera ennyumba ne bagikoona yonna ebisenge 6 n'amasannyalaze ne bagatwala ne balyoka bagira ki balwala bbulooka zonna, tewali wadde ekitundu kya bbulooka aka wasigalawo tooyi yokka. Kibi nnyo entandikwa y'ennaku gy'alimu eyo za lumonde yeeyo. Byonna bikolebwa ng'omutabani omukulu ali ku kyeyo akuba bulatti. Ebyaddako mu bulamu bwe bye tujja nabyo enkya. Ekituufu kiri nti kubonaabona kwokka ne gye buli eno. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.